Mukkirize hadith eno tugimaleyo tugende kuba sijja kuddamu gisomesa wano. قال عقبة قامت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم oluvanyuma lw'olunaku olwo nafuna omukisa nenziramu nenzija ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam faqala li bwe najja gyali naddamu nampita naŋŋamba nti ya Uqbata bna Amir, owange gwe Uqba mutabani wa Amir. Ku mulundi ogwo lwe twasisinkana nampa ebigambo bino. Ekisooka yagamba nti amlik lisanak, amlik lisanaka, fuga olulimi lwo, fuga oluki. Baganda bange omulembe gwaffe guyitibiddemu okuta ennimi zaffe. Omulembe gwaffe okwawukanako n'omulembe gwabo be yali ayogereramu, ogwaffe guyitiriddemu nnyo okuta ennimi zaffe. Omuntu ayogera nga teyeefiiriddeeyo, oluusi n'atakoma kwogera bwogezi, n'akwata essimu ye neyeekwata n'ayogera by'ayogedde mu bufu bwabyo, mu bubi bwabyo, n'abiteera ensi, n'abiteera ensi. By'oyogedde ebyo n'obiteera ensi, ebbanga lye binaamala nga bitambula yonna gye binaatuuka obifunamu emisango. Ne bw'oliba ofudde gye kinaakoma okubeera nga kitambula, nkukakasa nti osigala oyoola emisango gyo. Bwe kirabibwa abantu emitwalo 2 egy'emisango gyo mu lunaku. Ennimi zaffe omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Uqba amlik lisanak, fuga olulimi lwo. Ebigambo bye mwogera weegendereze akhil karim. Teriyo kyabulabe ku muntu nga lulimi, teriyo kyabulabe ku muntu nga lulimi. Kyekiyunga ekisinga okubeera ekyangu mu kukola bye kikola, naye ate kyekisinga okubeera nga kikola ensobi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyova olaba bwe yabuuzibwa ku nsooga engenda okusinga okusinziirwako abantu bangi okuyingira omuliro gwa Allah, yagamba lulimi. Olaba tuli mu mulembe ng'omuntu atuula mu ddoboozi ly'omuntu nayeefuula asoma Qur'ani nti oyo asome Qur'ani, eddoboozi ly'owulira lya Sudaisi, naye ono bweyeefuula nti akola atya? Wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, olw'okwagala okutenderezebwa n'okusuutibwa ati nga asoma Qur'ani, naye nga munnange oyagala kutenderezebwa ku kyotakoze otya? Kyotakoze kyonoono mu byonoono, kyonoono mu byonoono. Bannange, omubaka sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okukuuma ennimi zaffe. Olwaleero abakyala engeri gye bataamu ennimi nga baziteera abaami baabwe, abantu tebakyalina bitiibwa mu maka gaabwe. Omutalina kitiibwa mu maka ge olw'engeri y'olulimi lw'omukyala lwaluteera omwami we. Abakyala tebakyalina bitiibwa mu maka gaabwe olw'engeri abaami gye mutaamu ennimi nga mukkakkanya, nga muvoola, nga muyisaamu amaaso abakyala bwe mulina mu maka gammwe. Subhanallah. Abantu olwaleero bawemula ne bawemula ensi yonna. Luli wawemulanga omuntu omu akuli mu maaso, olwaleero omuntu ayogera ekigambo hasbunallahu wa ni'mal wakeel. An-lisaan, ennimi. Omubaka yatugamba amlik lisaanak, kuuma olulimi lwo.
totwalibwa weevu yasosomera, totwalibwa mayengo gano gatambula. Kuuma olulimi lwo. Bw'onooba oyogera mala kukakasa nti kyoyogera kiki kirungi. Omubaka yatugaana okufaanagana nga abatali basiraamu. Atali musiraamu muleka ayogere nga bw'ayagala, naye gwe omusiraamu yagati man kaana yu'minu billah, omuntu yenna akkiriza Allah wal yawmil akhir, akkiriza olunaku lw'enkomerero, kuba oyo amanyi nti waliyo olunaku lwagenda okubeera ng'avunaanibwa bino byayogera, falyaqul khayra, byayogera abisunsula, mala kukakasa nti kyoyogera kiki kirungi wakati wo ne Allah bw'oba tukirina awuliya smut. Muleke kubeera nga abatali basiraamu bawemulanga namwe bwe muwemula. La hawla wala quwwata illa billah. Muleke kubeera nga abatali basiraamu bwe bavuma aboogera ku busiraamu. Midiya zino zoolaba abawalimu olwaleero bavumibwa nga boogedde amazima, nga boogedde ebituufu. Oli bw'avyuwinga kakiripu konna ak'omuntu nga koogera amazima, kubanga olwaleero ebintu n'ebyandibadde twogera nga byeyawulira abasiraamu obisanga byafulumya olwa midiya. Kati abiraba n'atali musiraamu abeera ne komenti ye n'avuma abasiru abo, otwala tugende. Atali musiraamu avume, atali musiraamu avume. Naye gwe omusiraamu akhil karim tu'minu billah wal yawmil akhir, tobeera mu bavuma, tobeera mu bavuma. N'olaba omuntu ayogera ebigambo ng'ayambadde enkofiira, subhanallah. N'olaba abakyala ng'alina akakaaya nga nasujidi emulimu ali mu kyeyi naye nga byayogera byewuunyisa. Omubaka yagamba Uquba, simanyi bwe yandibadde ayogera mu mulembe guno yandigambye atya, naye yamugamba nti amlik lisanak, fuga olulimi lwo. Fuga oluki? Fuga olulimi lwo. Shababul umma, abavubuka mukuume olulimi lwammwe. Olulimi khatir, olulimi lwa bulabe ku nannyini lwo. Omwalimu mukuume olulimi lwo. Nasallallahu alaful afiya. Abawalimu mukuume ennimi zammwe. Nasallallahu alaful afiya fi dunya wal akhir. Waliwo abawalimu olwaleero ng'ogwabwe buli w'onoomulabirako ali mu kifaananyi kya buwalimu, naye nga mwana wattu azzaayo haqqun, ayagala kuzzaayo mazima. N'aleeta omuwalimu ng'ayogera ekituufu, n'aleeta nga ye oluvannyuma lw'okuteekawo ekituufu ekyo n'aleeta ng'akigoba ng'akijjawo. Amlik lisanak, kuuma oluki? Kuuma olulimi lwo. Olw'obudde omubaka sallallahu alaihi wasallam yamwongera ekyokubiri n'amugamba nti wabki ala khati'atika, wabki ala khati'atika. Bannange ebyonoono tuyitiridde okukola ebyonoono. Ebyonoono bya ngeri bbiri. Okulekayo okukola ebyo Allah byatulagira n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abakyala babadde ki? Bwe mba temuli naffe, nze sirani gwe nagambye nti togenda. Bwe mba temuli naffe mugende. Waliwo gwe ngambye togenda? Naye ate kakati kuliko kimu, tuwulirize mmwe oba. Nze bwe mbeera n'omuntu omu bw'ati ogu sina nsonga. Waliwo gwe ngambye nti togenda? Oyo si yenze. So either bw'oba otudde otusomera sirika sobola okwegasa, oba si ekyo weewe emirembe naffe otuwa emiki. Wabki ala khati'atika, omulembe gwaffe guyitiriddemu ensobi n'obukyamu n'obujeemu kuffe bannannyini gwo. Bingi nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'atulagira obikola naye nga tetukola.
bingi nga Allah subhanahu wa ta'ala abitugana nga nomubaka sallallahu alaihi wasallam atugana naye nga ffe byetukola wakati mukugambibwako n'okusomesebwa okungi kwe tubeeramu temuva mu ddalasa abawali mu bituuti okusoma kungi kusangibwa mu sunni ku masimu gammwe ne bakuweereza mu foramuzi ze mulimu naye wakati mu bukendeevu mu bisobyo bye tukola bw'obiraba ng'obidiriitinga ng'ofulashinga ng'afulashinga enajisi mumanyi toyisa flash onyiga bwoti obucaafu ne bukola buta ne bugenda okusomesebwa kutusomesebwa ku nsobi ze tukola nasalu Allah al-afwa wal-afiya zakuse za bulijjo naye Allah omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba Uqba n'omusiraamu wenna n'amugamba nti weekaabirenga ku byonoono byo obeeranga n'akakisa k'otuulako wekka ku bukendeevu bwo n'ofuna okunyolwa mu mutima bw'oba osobodde okukaabako n'okaabako tebwenyumiririzanga mu nsobi obukendeevu bwo wabuki ala khati'atika baganda bange tukendeeze ensobi kendeeze ensobi z'okola weerwaneko ku ebyo Allah byakulagira okukola naawe by'omanyi by'oganya okukola weerwaneko ku ebyo Allah byatuziyiza okukola naawe by'omanyi twerwaneko wabuki ala khati'atika bw'oba osobodde obudde obw'ekiro wabil ashari hum yastaghfirun zuukukako ekiro osabe Allah akusonyiwe osabe Allah akusonyiwe shababul umma abavubuka wabuki ala khati'atika namba 3 omubaka yatukubiriza naga ati Uqba waliyasauka baituka awatali nsonga kubeera n'abantu ennyumba yo ekugaziire akayumba ko oba kazigoko beeranga kewakaawo ebyonoono bino bye tukola mwana wattu bingi bivudde mu kuassociatinga n'abantu abavubuka musula bweru omulembe guno abavubuka basula bweru leero weekend nasalullah al-afwa wal-afiya naye babeera bweru nga bakola ki fil maasi kino ekyammwe kyafuuka kibuga mukono kibuga naye obudde kasita buddako eddiba abantu babeera bweru muve bweru abavubuka abasiraamu muve bweru mukkirize mubeere awaka omubaka yaga nti waliyasauka baituka amaka gammwe gabagaziire ensisinkano zetusinkana n'abantu si nnungi nyingi si nnungi ze zivaamu ebisobi bye tukola bwe wandibadde ewakaawo wandiwonye bingi liyasauka baituka omusajja omusiraamu yandisuubiddwa mu bintu 3 wandisuubiddwa ofuluma awakaawo kubeera kugenda mu muzikiti osaali salaazo osomeko toli ku muzikiti ekifo ekyokubiri mu wandisuubiddwa ku mulimu gwo ekifo ekyokusatu baganda bange wandisuubiddwa kubeera wakaawo toli mu ebyo 3 oliriddawa muzikiti mulimu gwo makaako toli mu ebyo 3 oliwa Allahumma ekyolumu nga nakyo kya mu busiraamu ogenda kulambulako baluganda lwo ogenda kulambulako taatawo ogenda kulambulako maama wo ogenda mu baluganda lwo amma kuno okutambula kututambula okwo okwabira mupango bannange kuyitiridde okukuŋŋaanyizibwamu okujeemera Allah liyasauka baituk
ebintu ebyo bisatu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yaddamu okusinkana ne Uqba yabimwongera. Njagala ekisembayo qal Uqba agamba nti thumma laqitu rasulallah, oluvannyuma naddayo nensinkana omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye. Gwe mulundi gwakumeka? Gwakusatu. Faqala li, kyava ngamba nti ya Uqbata bun Amir, owange gwe Uqba mutabani wa Amir, ala uallimuka suwaran, nkuyigirizeeyo essuula ma unzilat fi tawrat wala fi zaburi wala fi linjili wala fi lqurani mithlahunna, nga mu bitabo ebisatu Zabur, Tawrat, Injil ne mu Furqan, essuula ezo temwakkiramu zizifaanagana. Mu bitabo bina At-Tawrat, Al-Injil, Az-Zabur ne Furqan nga nayo ya Qur'an, essuula zino tezirinamu zizifaanagana. Mu byakulembera ng'ogyeko Furqan yo teriimu zifaanagana, za njawulo. Nzikuyigirize. Omubaka n'amugamba la ya'tina alayka laylatun, ekiro kyonna tekikusangangawo illa qara'atahunna fiha, okujjako nga mu kiro ekyo omekinganga shuwa ng'essuula ezo ozisomeddemu. Essuula zino ssatu tezirina zizifaanagana. Mu Qur'an tezirina kizifaanagana, mu Tawrat, mu Zabur ne Injil. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tezisaana muntu yenna kiro kumusangawo kyonna okujjako nga azisomerengamu. Toyitibwangako ekiro nga kikusanzeewo n'otasomeramu ssuula zino ssatu. Omubaka n'amugamba nti qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq ne qul a'udhu bi rabbin nas. Ssuula ezo mmeka? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba omusiraamu yenna essuula ezo ssatu tasangibwawo kiro okujjako ng'ateekeddwa okukola kutya? Okuzisomera. Kyava amugamba Uqba, kyava agamba qala Uqba fama atat alayya layla, saayitibwako kiro kyonna illa qara'atuhunna fiha, okujjako nga namekinganga shuwa nga mu kiro kyange essuula ezo ssatu nzikola ntya? Nzisoma. Agamba nti wahuqqa li, kyansaanira okubeera nga nkola bwentyo, alla ada'ahunna, okubeera nga sizireka, waqad amaraniya bihinna rasulallah, ng'omubaka wa Allah yazikola atya? Yazindagira. Wa ana amurukum bihinna, nange nzibalagira ng'omubaka bwe yaziragira Uqba. Toyitwangako ekiro nga kikusanzeewo n'obanga tosomeddeemu suratu qul huwa Allahu ahad ne qul a'udhu bi rabbil falaq ne qul a'udhu bi rabbin nas. Ntegerekese hadithi eyo bw'onoba ogyagadde ojagisanga mu akhrajahu al-Imam Ahmad ne al-Imam Tabarani ne at-Tirmidhi ne Tabarani era n'ebirala ebitabo bingi mwojja okusanga hadithi eno wa isnaduhu hasanun. Erina ensonga zino ziringanga 8 oba 7 omubaka ze yatusomeseza mu hadithi eno. Nziddamu mu bufunze. Ekisooka, swil man qata'aka, okufaayo ennyo okuyungagana n'oyo yenna ate yakola atya? Akutulawo. Tugambye bangeri mmeka? Bangeri 2, abooluganda olw'omusaayi n'abooluganda olw'obuki? Olw'obukkiriza. Swil man qata'aka, bangi abantu abakola ku bannaabwe ebintu nga bibakutulawo, nga bibanyiiza, nga bibanakuwaza, naye abantu abo lwana nnyo ku mutima gwo okubeera nga tasiluhum, ate gwe gezaako okubeera ng'oyungagana nabo. Ekyokubiri, a'ti man haramak, abantu bangi abamma bannaabwe wakati mu ne be balinako obusobozi nga basobola bibakolera. Mwana wattu omubaka sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza mu hadithi eno okubeera nga ffe tukola kyennyume kyekyo kye bakola. Bw'ajjanga gy'oli nga alina obwetaavu ku ggwe ng'olina obusobozi, kola ki? Muwe.
mumalira obwetaavu bwe batusobola bumumalira bwonna ng'osobola mumalirako ekitundu kubwo mumalire ekitundu kyokola otya kyolinako obusobozi tegerekese bulungi ekyokusatu afu lekera omuntu yenna akukolako obulyaza amaanya abantu bayitirivu bakulyaza amaanya bannaabwe mu ngeri ez'enjawulo naye okujjako okubalekera tetujja kusigaza nkolagana n'abantu okujjako okubalekera tosigaza nkolagana n'abantu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza okubeera nga naafu faafu wasfahu mulekere abo ababakolako ebinene n'ebiki n'ebitono lekera omukyala lekera omwami lekera owooluganda lekera mukwano gwo lekera mulirwanaawo lekera abantu bokolagana nabo waafu an man talamak lekera abo abakulyaza amaanya obulyaza amaanya obw'engeri ezaki ez'enjawulo namba 4 amsik lisanak amsik lisanak fuga oluki fuga olulimi lwo baganda bange ennimi zijja zituleetedde ebizibu biyitirivu ebyokunsi bitono naye ku nkomerero tetujja kuyita ku lulimi olulimi luvuddeko obukafiiri bw'abantu allahu akbar olulimi okumanya luzibu mpunuulira ebigambo ebiva mu swalehe mubiru temuzanyisa lulimi ebigambo eby'obukafiiri biva mu muntu gw'empangadde naye nga mulabanga omuwali owulira ebigambo by'abantu nga basinkane mu ntuula mu nkuŋŋaana omukama mulungi ekigambo ekyo noboolaba nkiddiŋŋana ennaku zino kubanga kingi mu nsisinkana z'abasiraamu wakati mu kufotookerera eri abatali basiraamu omukama mulungi ebbanga lyonna akyogera muki nomubuuza nti owange gwawoza mukama mulungi omukama gwe boogerako omumanyi bigambo bya kikafiiri walaqad qaalu kalimata alkufur bigambo bya kikafiiri ennimi zino zivumya abantu nasalullah alafu walaafiya atasobodde kuvuma na lulimi mwana wattu awandiika ku masimu ago ge mulaba n'awandiika ne tuvuma abavumibwa n'abatasaana kukola kutya abatasaana kuvuma abasiraamu bavuma abawalimu baabwe ne weewuunya omuntu ayinza okugamba ti gwe seeka tomanyi lwakuba togendako mu comment section naye ebibeera eyo ebipumo naye nze ndi mulala ku balala nze I welcome abuses nze nyaniriza ebyonoono kasitoka nga kyonvumirako maki azima njagala kunvumirako we baavumira omubaka omubaka yagamba nga abantu amazima nga bamuvuma nze ekyo kyenyaniriza naye gwavumye oli seefu gwavumye oli seefu wakati wone Allah subhanahu wa ta'ala oli seefu n'owulira omuntu ng'agamba ekigalagatikati eddiini ereme kubamalamu magezi eddiini yabamalamu kategeera eddiini tekumalamu kategeera eddiini yesiriwaza ebigambo ebiki ebigambo ebinene nasalullah alafu walaafiya ababeera mwe ku masimu gammwe okuwemula okuli ku masimu nasalullah alafu walaafiya ebigambo ebyatukubyanga emiggo nga tuli baana bato ng'okiwulira muzadde wo ng'okifulumizza mu kamwa ng'emiggo eginaabakubwa olwaleero abavubuka abaana b'obuwala abaana b'obulenzi abasiraamu babiyisa ku nnimi zaabwe ne bisaasaana mu nsi n'okiwulira n'okwata ku matu oluusi wakiwulira waliwo abaana bano ba Abdallah
alsun nimi omba kugamba sallallahu alaihi wasallam kati Uqba nawe kati fuga olulimi lwo ya akhi alkarim. Namba 5 yamugamba nti ebyonoono tubikola naye tewenyumiririzanga mu byonoono. Bw'okolanga ekyonoono wabuki ala khati'atika, manya nti ekyonoono kigenda kusula mu mitawaana. Ku nsi gino emitawaana gy'olaba tubeeramu lwa byonoono bye tukola. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Emitawaana gyonna gy'olaba gye tuyonka byonoono byaffe. ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة. n'olumwa tulekera bulekezi, endwadde zituluma, obwavu obutuluma, obufunda mu nsula, obufunda mu kufuna ekyokulya, obufunda mu kwambala, buli kimu bukendeevu bwaffe. Naye ate enkomerero egenda kuba nkaawu nnyo. Kati omuntu yedde omugezi yeekaabirako ku byonoono, ku bukendeevu bwe, ate n'akwata amakubo agasobola okubeera nti Allah agayisizaamu n'akola atya, n'amusonyiwa obukendeevu obwo. Wakati mu kaaba aba akaabira ani? Yeekaabirako nga bw'alaajanira Allah amukola atya, amusonyiwa ekyonoono ekyo. wabuki ala khati'atika. Namba 6 omubaka yatugamba waliyasauka baituka. Bannange tusaasaana mu nsi muno, abantu gye batambulira batono nnyo abatambula li ta'atillah, batono nnyo abatambula ng'afulumya awakaawe n'olaba ebigere gye bimutwala ng'agenda mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ebigere bigenda tuwaako obujulizi. Maadha naqulu lillah, tuligamba Allah subhanahu wa ta'ala wali olagawa yawma tashhadu alayhim alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tusaasana mu nsi, tusaasana tulegawa. Tusaasana tulegawa. Abantu bali bweru obudde obw'ekiro, naye bali bweru bakola ki? Oli bweru okolayo ki? Oli bweru okolayo ki? Omubaka kyeyavanga Allah kyeyavanga mu Qur'an, waqsud fi mashiyik, waqsud fi mashiyika. Bw'oba ogenda okutambula oteetekeddwa okubeera nga gy'olaga ogenda kufuna okusimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kun qasidan fi mashik. Ebigere byo bwe biba bikutambuza, mala kukakasa nti gy'olaga ojja kufuna okusimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa bwe kitaba ekyo waliyasauka baituka. Bannange omuntu abeere wakaawe. Bwe kidda ku bakyala abo boolaba Allah etuka okubagamba nti waqarna fi buyutikunna, qarna fi buyutikunna. Mutebenkerere mu maka gammwe, mutebenkerere mu maka gammwe. Bannyinaffe batambula balagawa, bakyala baffe bafuluma maka gaffe batambula balagawa. Muwala bw'afuluma awakaawe atambula alagawa. Tuba tulagawa. Mbaka yagati waliyasauka baituka. Ekyomusanvu omubaka n'amugamba nti okuyigirizeeyo essuula ez'enjawulo mu ngeri yazo. Tojja zisanga mu Tawrat, tolisanga mu Injil, tolisanga mu Zabur, hatta ne mu Qur'ani Allah teyassaamu zizifaanagana. N'amugamba nti ekiro tekigwana kuyita ku muntu nga kimusanzeewo okujjako ng'azisomeddemu.
namugamba nti essuula ezo ziri mmeka? Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbi nnas. Bw'obanga olinamu kyofunyeemu kyosobola okwegasa nakyo fabiha wa ni'ma. Bw'ibanga munnange gwe obirabye nga obisanga nga bya bulijjo ng'osigala nga weeyisanga bw'oyagala. Yo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuusa, tukakasa nti omubaka yakola atya? Yatuusa. Naffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abatuusiza gye muli. Mukkirize tukomaawo, mukkirize tukomaawo olw'obudde bukola butya bufaanagana. Eno ewammwe tebiika naye obunkenke bubeera bungi. Mulwakuba mwamanyirayo mwesekere naye alhamdulillah rabbil alamin. Mukkirize tuve ewammwe eno biidhinillahi tabaraka wa taala. Tulinayo darusu eyakawungeezi tetuba na butebenkevu nga tuli ewammwe eno, kubanga tuba tulina okunoonyawo tuyita tusobole ogisanga. Tukkaanyiza. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.